Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Kyala wa muganda Filipu Kerode yali kabaka ne Filipu naye ng'alina gy'ali mu bwakabaka. N'ava no mu bwakabaka n'agenda n'ayagala mukyala wa muganda we n'amugya n'omugyayo n'amuleeta mu bwakabaka bwe n'okumuwasa n'akola ki? N'amuwasiza ddala. Kati kabaka Yokaana n'ajja ng'ayogera n'agamba ekyo Kerode ky'okoze kikyamu kibi. Ne bakwata Yokaana ne bamutwala mu kkomera kubanga ayogedde ekibi. Ate nga ne mu kino ekiseera era bw'oyogera ekibi olutalo lubaawo. Ensi Bayibuli egambye nti abantu baakyawa omusana, tebaagala musana kubanga omusana gukuba tooki ku bibi byabwe, kati tebaagala. Era osanga abantu ng'ajja mu kyaki ng'agamba nze ngenda mu kyaki erangirira wiiki eno ogenda kufuga ennyonyi, wiiki eddako ogenda kufuga hama, eyokusatu ogenda kuzimba kalina ebyo abantu kati bye baagala. Naye bino ebigamba nti weenenye, Yesu agambye nti mwenenye mulokolebwe kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Kino ekigambo kyava mu kamwa k'omwana wa Katonda. Kati Yokaana ye yasooka bibuulira ebyo. Ne bakwata Yokaana ne bamusiba. Kerode n'amukwata n'amusiba. Agamba oyogera ku kyogerako otya? Ekyo tokyogera. Naye ng'ate mukulembeze. Kati kibi nnyo omukulembeze ate okubanga olaga empisa ate zita ensiiwuufu. Okitegeera? Kati Yokaana bwe yajja okyogerako ne bamukwata ne bamuteeka mu kkomera. Kati Bayibuli egamba nti Yesu bwe yategeera nti Yokaana ateereddwa mu ki, n'avaayo. Kubanga ajjukira Yesu yali Nazaaleesi. Nazaaleesi baali nga bakritisayizinga. Kintu ekisooka baali batono nnyo. Nazaaleesi kaali kabuga katono nnyo bwe kati. Naye nga tekaagala kuwulira kigambo kya bulokozi. Tekaagala. Yesu n'atambula n'avaayo. N'agenda ku nnyanja eyo. N'atandika okubuulira enjiri. Waliwo mayiro nga 2 okuva e Nazaaleesi okutuuka e Kaperinawumu gye yagenda. N'abaviira bano n'atambula n'akola ki? N'asigala ku mulamwa n'atuuka eyo n'abagamba nti abange mwenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. Ekituufu kiri nti eddoboozi ne kakati lyogera twenenye kubanga obwakabaka bwa Katonda bunaatera okutuuka. In fact obwakabaka bwa Katonda bwatuuka dda okuggyako enkomerero etannaba kutuuka, naye bwo obwakabaka bwatuuka dda. Obwakabaka bwa Katonda Yesu Bayibuli egamba nti Katonda bw'atyo bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we, yawaayo omusika we. Obwakabaka bwa Katonda bwatuuka dda. Naye abantu banyumirwa nnyo obwakabaka bwabwe bwe baalimu okusinga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Era y'ensonga lwaki bwe baalaba ennyo nga Yesu abalemeddeko abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda ne basala amagezi ne bagamba tuyite mu Yuda, tugule Yuda amutuwe tumukomerere aveewo. Baali balowooza nti bagenda musirisa. Tosobola kusirisa kintu Katonda kyatandise. Ekisoboka. Ekintu Katonda kyatandise
tolina bw'osobola kisiriza. Yasindika omwana we papasi, Bayibuli egamba nti yamusindika ensi erokokere ku ye. Kaakati Katonda yali akikoze ng'akimaze okiseetinga oba okidizayininga nti omwana musindika ensi eteekwa buteekwa kulokokera ku ye. Kati ye Katonda dizayini ekintu kye yatandika, ye enteekateeka yeegamba nti ne bwe banaaba basigaddewo basatu oba babiri, Bayibuli egamba nti babiri basatu, babiri basatu bwe banakkiriziganyanga ne basaba nja kubeeranga wamu. Kakati Katonda abalala bonna basobola okugaana, naye abatono abasigaddewo, fe abatono abasigaddewo tugenda kusigala nga twatula nti Yesu fe abatono abasigaddewo tusigale nga twatula nti Yesu yeki. Bayibuli egambye nti awo bwe yawulira nga Yokaana bamuwaddeyo, Yokaana tebamuwaayo kubanga yali abbye enkoko. Yokaana tebamuwaayo kubanga yalina kyakoze, yali alangirira butuukirivu na butukuvu. Kasita oyogera nti obutuukirivu n'obutukuvu oba oguddewo olutalo, Sitaani agamba kiki kyoyogerako? Nze nyina ekibinja kyange kyenjagala okutwala mu Geyeena, nze sigenda nzeka. Sitaani ali ku sipiidi egamba nti tagenda yekka. Kati mu kino ekiseera nga tuteekateeka okujjaguza oba nga tujjaguza obwakabaka bwa omwana wa Katonda, nga tujjaguza Krismasi, abantu bangi Sitaani kati ateze emitego, ayina bangi bayagala okusuula, bangi bayagala okusuula. Bayibuli etugambye nti obwakabaka bwa Katonda si kulya na kunywa, naye ogenda kuwulira abamu bagenda na kunoba. Abakyala abamu bajja kunoba kubanga tebafunye lugoye lwa Krismasi. Abalala bagenda kunoba kubanga tebafunye nnyama ya enkoko gye musinga okwagala. Abalala yes, nga tulowooza kwegamba nga ffe tulowooza nti obwakabaka bwa Katonda kulya na kunywa. Nedda bambi, oyinza okuba nga tolina kyofunye kyakulya, oyinza okuba nga tolina kyofunye kyakwambala, naye ng'osigadde oli mulongoofu mu maaso ga Katonda. Bayibuli egamba nti kigasa ki okulya ensi yonna n'ogimalawo n'ofiirwa obulamu obutagwawo? Kigasa ki? Ensi esobola okuwa byonna by'owulira by'oyagala, naye ng'etwala mwoyo gwo, etwala omwoyo gwo. Sitaani talina kyabwereere, agamba mpa nkuwe, mpa ndyoke nkuwe. Era abaana bangi nnyo abatunze emyoyo gyabwe mu bikaliti kubanga ayagala nsimbi. Nabanyumiza omwana yankubira essimu n'aŋŋamba yalina byonna, twali mu biseera bya lockdown, n'agamba naye awulira akooye. Yatandika okuba nga takyawa mubaamu eyo gye yagendanga, bwe yagendanga tize bwati bwe yaŋŋamba. Naye mbu entambula ye si yeeno nti oba akwata nnyonyi oba akwata baasi nga we mulowooza, ye eddakiika emu ng'atuuse. Okitegeera? Ne baba nga bamusaba kino, bamusaba kiri, bamusaba kiri. Naye bwe yatuukira okuwulira yagamba ekimala kimala, bamusaba maama we. Naye kubamu akafaananyi bimeka bye baali bamusabye. Yambulya ku ssimu n'aŋŋamba mami ntya n'okwogerera ku ssimu, naye muka tufaayo kuyogera. N'aŋŋamba naye nkusaba onjatuze wano, ndi mu kazigo kange, nsazeewo okwatula kubanga buli n'aŋŋamba simanyi akadde akaddako kiki ekiddako. N'aŋŋamba kubanga buli kimu kye nali nina kye baali bampadde baakitwala. Ne mubuuza baabitwala batyo. N'aŋŋamba buli bimu baabitwala. N'aŋŋamba amamotoka ge nali nina takisi empitirivu ku nguudo ez'enjawulo, ezimu zaafuna akisidenti, endala poliisi yazigwamba, endala buli kimu kyaggwaawo. Yaŋŋamba maama we abeera London,
n'angamba nti naye ekisinga okunnuma n'ennyumba mama wange gye yali anzimbidde nga sinaba kuyingira mu bintu ebyo nayo yagenda kati ndi mukazi go ng'ali mukazi go apangisa n'angamba kati simanyi kiddako naye nkwegayiridde ndi wano nfukamidde njagala oba ekiddako nga kiddako kutwala bulamu bwange kamba butwala naye nga ndokose ne mugamba fukamira ku ssimu n'ayatula obulokozi ennaku ezaddako namukubirangako ne mubuuza oli bulungi n'angamba ndi bulungi ne mugamba oli bulungi n'angamba ndi bulungi ne mugamba soma bayibuli oyina bayibuli n'angamba ngenda kugula bayibuli bwe bityo bwe biri naye bamala omusaba maama we okitegeera bamala musaba maama we n'alyoka agamba kati mbivuddemu mbimaze mbikooye mbifuluma mbimaze n'angamba nkubuulire ebintu ebyo okumanya bitulugunya nabanga neebase bwe nti ogenda ozuukuka ng'ogusota ogunene guli wabbali w'obuliri nemugambe kakati abantu abasinga beegomba nnyo ebintu bye balaba wano ku nsi naye nga bo balowooza nti ababirimu bali bulungi weegombe nnyo okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire Baking Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza